Bannange tetuwambangako bantu ne tukwata abantu naye ate olwaleero tukoze ekyenjawulo ne tugamba tulabula tusoose okulabula tusoose okola ki okulabula ayagala okuwulira awulire. Nakizeemu dda ne ŋŋamba nti kugala okutegeeza oba okugamba bannayuganda nti waliwo okugenda mu maaso okwa kampeyini oba ebikwekweto eby'obukyayi n'ebyokwawulayawula bannayuganda eba n'ebyokuleetera obutali butebenkevu mu Uganda nga bano abantu bano bwe bati bayambibwako forces ate ezitali mu Uganda. Abo abanyumirwa okulaba nga tubeera n'obusambattuko ate tuzze tukyogera lunye nti abantu batya nnyo Uganda ng'oggyeko COVID-19 abantu batya nnyo Uganda lw'etukwekulira ne kwe baddegendera mu maaso n'olwekyo we bali bangi abatiitiizi abasalawo abasazeewo okukozesa abantu abatonotono okulaba nga kino bakijjawo oba balaba nga ensi yaffe tekulanga ku sipiidi kwebadde ekulira. Balina engeri nnyingi nnyo mwe baagala okuyisa ebintu bino naye ekimu ku byo ekiriwo kaakati kyakulaba nga baleeta obuvuyo mu kulayira kwa pulezidenti omupya agenda okulayira nga 12 May date weba nga tekyukanga. Ab'ebitongole ebyokwerinda kino batandise bapiikinze bagenze bafuna ebintu bino mu operations ez'enjawulo era ekimu ku byo obukakafu kye kino ebiwandiiko bino bye twazudde ekimu nga kigamba nti nga lumu bataddewo nga lumu ti nga lumu May wagenda kubeerayo okusiiba oba tuyite prayer and fasting okugoba abahima nti era nti tajja kulayira n'Omuganda afugeko. Bwe tuba twogera saagala ku lw'obutawulikika nga munnabyabufuzi naye njagala kujjukiza bannayuganda omukulembeze waffe president aliko kati General Yoweri Kaguta Museveni azze nga atulabula mu njogera oba mu kwogera okw'enjawulo ne mu bitundu eby'enjawulo ng'alabula nti tajja kukkiriza ye ng'omukulembeze oba abali mu bukulembeze tebajja kukkiriza ekintu kyonna ekyekuusa ku njogera ereeta amawanga oba okuwaawukana okwata ku mawanga oba ebyeddiini oba ebintu ebirala byonna ebyekkowe eryo kubanga tebireeta bibuukabukka mu bantu naye biziyiza n'enkulaakulana ey'eggwanga ate nga ffenna gye twetaaga kubanga tukimanyi nti Uganda ng'ensi tukyayina the biggest part of our population ndowooza bagamba 68 oso ekyali mu mbeera embi eyeetaaga okujja eso omukulembeze ekyazze akyogera ate ffe nga ab'ebyokwerinda tugamba nti ng'oggyeko ebyo naye eno mmere eno ebintu nga bino tendencies nga zino mmere eri abo abaagala okulaba nga waliwo obusambattuko mu Uganda abaagala okulaba nga ensi eno emenyekamenyeka abaagala okulaba nga eddembe liggwawo abaagala okulaba nga ensi eddayo gye yava. N'olwekyo ng'ab'ebitongole ebyokwerinda twagala okuddamu okugamba bannayuganda kiyite okubagamba kiyite okubalabula kiyite kyonna ky'oyagala naye nga twagala kugamba nti tujja kulwanyisa forces zino zonna ezireeta okwawukana mu bannayuganda ezino ez'okulwanyisa buno propaganda kuno okwogera bino ebitatuukaganye eby'obulimba abali ebweru abali muno byonna tujja kuvaayo okubirwanyisa n'amaanyi ageetaagisa. Era tugamba nti omuntu yenna oba abantu bonna abayimirira mu kkubo ery'emirembe n'obutebenkevu abaafuuse mulabe wa Uganda era abaafuuse mulabe wa bannayuganda era oyo ajja kukwatibwako n'amaanyi gonna ageetaagisa. Ngambye ageetaagisa saagasukidde naye agakola ki ageetaagisa. N'olwekyo bannayuganda tubasaba tubalabula tubasaba tubajjukiza era tubagamba okwewala ebikolwa bino byonna kubanga tebituyamba ffenna ng'abantu ate ffenna ng'ensi mu Uganda munda
ne mu region mwe tuli. Plans oba ebikwekweto weebiri okulaba nga abantu bano bonna bakwatibwa ko ng'amateeka bwe galagira. Era kankozesa omukisa guno okugamba nti bonna ababadde ne pulaani okubalabulako just kubabbirako bubbizi ti bannange ebikwekweto weebiri era abalina pulaani bandizikomezza kubanga tubamanyi gye bali, ebitundu mwe bali tubimanyi, we bakolera tumanyiiwo, sisobola byogera kati olwa reasons ez'enjawulo naddala ey'okwerinda. Naye maliriza nga ŋŋamba ti ng'eyo nvuddeyo munzikirize okwebaza bannayuganda abaagazi b'emirembe, abakuumi b'emirembe, kubanga mirembe gino tegyandibadde osinga bannayuganda tebakkiriza kutuyambako, naye abo abatukwasizaako okulaba nga Uganda etebenkera, abatukwasizaako okulaba nga ensi ekulaakulana, abatukwasizaako okulaba nga bagaana ebintu nga bino, njagala okubeebaza ennyo ennyo era nenyongera okwebaza abo bonna abakkiriza okugoberera COVID-19 SOPs. Mwebale nnyo okumpuliriza.